You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Amanya gange bampita Kabakuma Ziyada nga ndi mukyala wa retired Kano Kananura Stephen ow'Ebunamwaya. Ekyandeeta wano mu kkooti y'Emmengo kufuna bwenkanya eri baana bange babiri. K'omuhendo Trisha Kananura wa myaka 10, Kembabazi Sarah Kananura wa myaka 7. Najja wano mu kkooti y'Emmengo nga Kembabazi Sarah alina emyezi 10. Naye okuva 2018 sifunanga bwenkanya. Buli akwata fayiro yange bantambuza, ntambudde, nkooye nga kwe kuli n'ono omwana wange omukulu namuzaala nga mukosefu ku mubiri, mulwadde wa sikoseri. Omuli mutabani w'abaze gwe bayita Titus Twesige James eyanneesimbamu ng'agamba bo waabwe tebazaala basikira nti kitaabwe namusiba abaana. N'akola olukujjukujju n'antwala ku DNA nga mmanyi nti yali ayagala kituufu. Kumbe ye yali ayagala kunsuulira baana. N'ono gwe bagamba nti waabwe omuto Kembabazi Sarah Kananura naye talina buyambi bw'afuna. Omulamuzi Katusiime Sarah yatowa oda bwe baleeta results okuva ku MBN Nakasero bazikolera ennaku 2. Results bwe bazireeta omulamuzi yamala nazo ennaku 4. Bazireeta okuzisumulula ng'omwami wange taliiwo. Ngamba omulamuzi nti mwami Kananura nga taliiwo nannyini baana bano abaliwo sibamanyi. N'angamba gw'ofaayo ki? Mbadde nti wajja wano okusaba buyambi bw'abaana bo. Abalina okuwa obuyambi bo weebali. Kyava asumulula emitwe n'agamba Kembabazi Sarah mwana wa Kananura, K'omuhendo Trisha si mwana wa Kananura. Wanze wekitiibwa omulamuzi, ebyo bye baakebera si bya mwana waffe. Nze ndishuwa mwami Kananura namufumbirwa nga nina emyaka 23. Sigendangako bbali, kijja kityo okuba nti twazaala omwana atali waffe. Ne mugamba omwana oyo kufa embiri abazadde ababiri ayina patisi ze yatufaananako. Si kituufu, mbiwakanyizza. Ng'agamba omuto bamuwenga $30 buli mwezi. N'agamba ne bw'aba nga atandise okusoma bamusasulirenga fees. $30 baatuwaako okumala emyaka 2. Paka kati ate najja emyaka 2 yatuwangayo guno omwezi oguddako nga tatuwa. Paka kati Kembabazi Sarah tasasulibwa fees ne ssente z'emmere ze bagamba okumuwa nazo tetuzifuna. Ne ssente eza rent okusasula we tusula byombi tewali kyali kikoleddwawo. Wenjogerera essaawa ya leero bangobye mu nnyumba, siina we ngenda kubeera n'abaana. Nsaba buli gwekikwatako yenna ali eyo nga muzadde anyambe ankwasizeeko abaana bange bafune obwenkanya. Ne nsaba abakozi ba ministry aba UPDF abamanyi mukulu retired Kano Kananura Stephen abasobola okunnyamba ne abaana bano ne bafuna obwenkanya nenfuna wembalerera. Saba buyambi bwammwe. Ndabye nnyo Maama Fiina ayamba abantu. Maama Fiina nkuba omulanga guno gy'oli oli muzadde.
n'enkubira Oweekitiibwa Excellence Museveni taata Gyebuhabulwa nsaba buyambi eri omusirikale w'olutired Colonel Kananura Stephen nfune obwenkanya sirina we mbeera n'abaana n'ekyokubaliisa mpamanta kiwamma nti okulina ono omukulu gwe baatwala ku DNA ebyavaayo tebyaluli nasaba tugende ku ddwaliro lya gavumenti okusaba kwange tekwayitamu bantwalanga buli we baalinga baagala n'enziruka neŋŋenda ku Bukedde n'ensanga mukyala Nakacwa ne munnyonnyola ebizibu byange mukyala Nakacwa n'aŋŋamba ddayo mu kkooti oyogere n'omulamuzi omugambe Bukedde esazeewo egenda kunkolera DNA omulamuzi kye yagaana omulamuzi gwe bayita Katusiime Sarah yagaana n'aŋŋamba siina kuddamu kukola DNA eyo gye bakoze emala kaakati ekisembyayo essaawa zino fayiro eri enkadde yabula tuli ku fayiro empya ne gye yabulira saamanyaayo kati tuli wa mulamuzi Bosa natandika okujja wano mu kkooti gwali mwezi gwa Kutaano paka kati sifunanga kuyambibwa ate bali mu bbango bye mu nnyumba abaana ku ssomero babandya fiizi ono omulwadde wa sikosere buli lunaku amiira eddagala okulya okunywa byonna mpita mu kusoomoozebwa nsaba buyambi buli muzira kisaali eyo yenna asobole okunnyamba ne nfuna obwenkanya eri abaana